ensonga ezibanga z'abatekiniko nze nga ne munnabyabufuzi mbuuza kya gavumenti yange mwami Erisa alinde olwaki mirundi 10 kubanga nina bingi bye mbuuza era nze mbadde ndowooza nti mwatuyise batekiniko persons batunyonyole ono muganda wange tujja genda ye tumulemu ambuulire kubanga ono ewali ensobi tisi kyembadde ngamba nze kiri kyesenga kyakulabirako neŋŋamba nti era kibaddengawo nti oluusi tubeera n'ensonga gamba nga tukimanyi bulungi nnyo nti sente ezikola emirimu ez'abalodiga za ku municipality tulinaku buzibu ne bagenda ku makya Mai Makumbi oyo yatera okubeera nabo simanyi baba mwalina ka special treatment for that ne bakwata ettaka ne balijja mu mifuleje ne baliteeka ebweru kukuba ne bemalayo emyezi egi ne likola n'ebisuwa bwe lituuka okuvaawo nga lodiganga eritaddewo mulimu gwa municipality ne bajja ne batugamba muleete amafuta tubijjewo. That is the complaint. There are some technical issues that need to be addressed. Era sebo ngamba waggulu njagala kwatundira lukiiko luno bwe mba nga njogera nnyo okwogera kwanga kukome nga maze okusubmitinga kanteme bananga bufuzi sebalina okunyonyola ensonga zange ate nkabuuza banyonyole ate metaga ngamba njogera nnyo lwata mpise nga tagala njogera nnyo Fetu lyonoonye era bwe twava mu bintu ebyo nagamba minisita kyotanakola genda osongese kanso zinesatu myezi ebiri omutonaba era gwokyatusibi banabatuenengendo bagamba naawe nokibasomesa tewali agendako ayena sente zakasasiro babadde basasula okumala emyaka ate nga hebire nikatwakiriza siringi 10 oba 15 okusinzira kukisawo omuntu ajja kuwaayo ewikino namba oba nnakusa bamutwalire ekisaziro kye noleeta ne street parking naye nga zonna ate ziriko obaolyawo ebirowoozo bingi ebiyinza okuvaayo. Badde nsaba omukozi wa gavumenti waba ayimirira agenda okwogera ku nsonga ezo tukwateemu tukwate n'endala tumanye nti byonna tubigusizza bulungi era nga tutegeera nga bitegeerekese ne minati ng'ebeere kiriya so mbadde nsaba sebo ngamba wamu tusala ne tugamba nti nedda okusinziira kilomita z'emugendo tulimire 10 fetulabanga ekkono lye lisinga okubeera eribi na lino naye kyemukola mmwe mwerowooleza nga municipality ne mugamba twaze twabalindiddemu lino eryanjogezi twabalindiddemu lino ne babeeranga ekkubo erimu basooka okulirima emirundi 3 mu mwaka nga waliwo ekkubo etalimiddwako mu myaka 3 kyokka nga obuvunaanyizibwa obwo bamakubo gaffe esente ezo ababeera bakastodians baazo on our behalf kakati nga tonaba kuzikozesa fe tulowooza wali badde otwebuuzaako Central Division mwagala kunywa makubo ki tetuzikuggyako tukkiriza naye naffe tujja tuyitira ensinge nti sente zaffe twaga nti lino ekkubo na lino lye balimye naye ekiriwo okeera bukeezi nga balimye bubi nnyo shadewa singa olaba engeri y'amakubo gye galiba mu town kirako ojja galaba omunagamba nti twalimyeyo naye oba bagalima kiro simanyi okeera bukeezi aga twalimyemu awo ate nga bagamba baganda baffe tukolera wamu ekirimisa amakubo gaffe nga temutugambye kiki lwaki temutuyita ng'abakolera awamu ne tugamba tulimire lino ne tubeerawo ne tumanya ti kilomita yaffe yeeyo ogirimye wano naye ekirimu amakulu gali nti bwabanga bakutulimira kilometers 30 mu Central Division balima 7 kubanga tobaddeeyo era totegedde wao balimye bakulaga bamaze kulima. Mugamba we mwatula mu council what are your priority roads? Nemazima nawo okimanyi nti fena singa ffe tuli kufiri naye amaanyi ga taata waffe ne gavanga eyo
kubanga taatawo akulabirira okolera taatawo ng'okolera taatawo ye naayitawo isi nagulirayo kiro z'ennyama 2 nagugulirayo egamba ddala gwe badde teyagala abaana bo basome nabaweeredde fees oluusi aweeredde wa nassale ng'ate gwe priority ye badde kuwa university. So nze mbadde ŋŋamba ekyo kyetaaga bwetaazimu ate ekyo ffe bapolitician si kyaffe. Municipality ezo enguudo zetwagala mu kukolera era oba temunnakikola nga twagala kugenda kuweereza bintu bino 222 223 nga n'omwaka ogwokutala tugenda kuyisa budget fuuti endowoozi parliamentary aba division zituuke kumulika zigende ku division muziweereze ku municipality era twabawadde budget nga mulimu enguudo ezitalimu muziteekemu mu weeks n'ebbiri. Make sure nti executive ne bakansala b'ebitundu ebyo gye mugenda okulima tebataka kuyita kanso yonna. Executive eya division yo erina okumanya ne kansala w'ekitundu ekyo oluguudo mwe lugenda okuva ayinza okuba omu oba bameka oba basatu babeere nga bakoze eki bategeezeddwa. Ekyo tukirabye mu administration kikulu. Ekyokubiri essente ezijja ku division nga tetugenda kuzitimba kubanga muyigirizo twegaana muyigirizo twegaana. Nze omanyi awabeera MP ebigambo byange bibeera calculated. I speak law and policy. The law is very clear. If the man has come, pin it on the notice board. Azirabaawo nti 309 kati ffe tukole mutego gwa kumunyonyola nti 309 kuliko emisaala gyaffe gitwalako ziti ezisigalawo zino tugabirako division zino ne tugabirako bano zino zisigalawo. Kati naawe division town clerk timba naawe bakansala abo bakubeereko eyo wakati mwena mulabika mutugwira n'ebisa njagala neeno mugweyo muntegedde bulungi zempaddeyo azitimbewa ku division. Ebibuuzo ngenda kuba na bitono nnyo ebyokuddamu era oyo kati ngenda bawandiikira ababiri batimbe sente zetubakola ki kubanga ezisinga obungi tuziwa bo. Mwe mubadde temukimanyi nti bafuna 65%. Mumulowooza zonna zijja waffe. We give divisions 65% of the money we get. Kitegeeza tukollectinga 5 ne tubawa 5 gaabwe ne tugabaddiza ne tubongera ebitundu ameka kakitegeeza bwe ziba 10 miliyoni 10 kati nzize mu lulimi olwaffe lwe tutegeera miliyoni 10 tusooka ne tumuwoyo miliyoni 5 owa central division 50 million ne tumala ne tukwatako 30% of that money miliyoni 10 nameka ne zibeera miliyoni meka 65. Ani asinga sente so tisi katujempola tisi yes kanga municipality tafuna sente leka kashiteweze tukiriza tikale Goma evuddeyo miliyoni 10 ne Mukono central division evuddeyo otuwaddeko 65 ne Goma umaddeko 65 gwosigaza asigaza 7 nedda katuddemu bulungi kibanye nze nsigaza asatumeka ne nsigaza 7 tegera bulungi muntegera asinsanvu njagala mukitegere ezange zifuuka 100%. Muntegedde nga zikoze eki nga zikuŋŋaanye bwe zimala okuŋŋaana nentoolako 30% eyeeno nentoolako ne 30% eyawa eyeeno. Naye mujjukire bajeti ya municipality era benkolamu emirimu era ye muntu muntegera bulungi. Kitegeeza emirimu gya municipality era gyaki gya division tetuganyi nja kwongera okubasomesa paka bwe binaabanyika kati ffe tusigaza tuzitwala Jinja oba tukolera wano. Kitegeeza zonna z'abaani ziri zembamba wadde 65 buvunaanyizibwa bwa meeya wa division ne bakansalabe okwesalirawo bo bennyini bye bakola ki. Ate nga tubyogera mu bulungi kwano tuli mu nnyumba ffe ekyo si kibi kuba esooka tukkaanyiza nti obukadde bubeera bukadde 2 municipality efunako 7 sibe guli ffe tufunako 65 kakati ebadde enkola nga singa municipality ejja okukola
ejja okulima enguudo zaffe ng'ekyokulabirako era bwetuuka ng'etugamba enkumbi eno eweddeko mugule enkumbi aba division okitegedde kakati awo wali okusoomoozebwa kubanga emirimu gyokola kituufu ogikola waffe naye ate bwojja ogikola ewaffe era now esente za road fund nazo zirina emitendera gyazo bwe zijja okulimira era sente ezo bwe bazisindika ne bazireeta zibeerako ezikanika oba muntegedde zibeerako waliwo percentage ekola ki ekanika kubeerako ne sente zino nze byenjogere jinja tebyawukana na Mukono byonna byebiki kuliko sente z'aba road ganga zemutamanyi zemutalaba mwemulowooza sente nyingi ziri awo municipality ezisigazza ba road ganga ani abasasula municipality nzija municipality yebasasula bakolawa naye zonna bazibala nti tuyina nyingi ziddayo muki mu division tugenda kusomesa bane munyambe mumpeeyo olunaku oluki tutuule nga si byaki twasalawo nti kansa esigaze obutale esigaze amasomero esigaze hospitals ng'ezijjamu kasasiro n'otuuza emmotoka ya gavumenti eya gabeji emyezi 7 ng'etudde wali ku municipal emyezi emeka 7 nafunye ebbaluwa okuva eri memba wange wa parliament mukwano gwange Honorable Nambooze nantegeeza nti nzije ne executive yange ne speaker bange ne honorable councillors ne town clerk wange nantegeeza nti nja kusangaho abakulembeze ba municipality aba division ya Goma n'abakozi ba government nga kyayagala ayagala ategeere entambuza y'emirimu mu kibuga ensoloza y'emisolo n'obutonde bw'ensi omuli ebibira ne wetlands bwe tutuuse nze nina okusoomoozebwa okuli ku Central Division ndowooza kyalibanga abakozi bange aba division bane batanyonnyola bulungi nze okubitegeera okusobola okuwa services ennungi eri abantu mpeereddwa omukisa okubuuza town clerk annyonnyole enkola y'emirimu kubanga kituufu naye bwe twajja mu bukulembeze bakansalazi naffe abakulembeze ffenna baatuwa omusomo nga gwa kiboggwe mu ngeri okukola emirimu kati tufuna omukisa nga guno tuba twagala batunonyole enkola y'emirimu n'ensasanya y'ensimbi mu mateeka naye buli wensituka okwogera okubuuza ekibuuzo mukama wange mukulu wange meya w'ekibuga nga ngamba nti mbuuza nnyo omuntu omu naye ate nze na gavumenti namba gye nkulembera ettundutundu ly'omutima gwa Mukono Central Division kati nvuddeyo oluvannyuma lw'okutegeera nti mukama wange meya w'ekibuga tayagala njogere kubuuza ebyo biruma abantu bange bannamukono benkolamu emirimu ne bakansalazi bange bwetwaba tulina okuddukanya emirimu mu buvunaanyizibwa bwaffe ng'ate tetubususse kugenda ku buvunaanyizibwa obw'abakadde baffe aba municipality bwe ndabyenga tebaagala njogere nti njogera nnyo nina okuvaawo mbawo omukisa basobole okwogera kubanga okubeerawo kwange si kwa makulu kakati nalabye okuyitibwa ku WhatsApp mbadde sitera kwetaba mu nkiiko zisitegeera bulungi naye nalabye nga waliwo ensonga enkulu ez'okwogerako era nenkiraba nti nayitiddwa kuba enkiiko ez'emabega mbadde sikyayitibwa naye ekizibu wenkirabidde bwe bunafu bw'okukubiriza bw'ogamba nti tugenda kubeera ne joint meeting eya kansozi zonna kyalibadde kikulu ffe basipiika abakubiriza ne tutuula basatu ne twerondamu ani sipiika ayinza okukira ku banne mu kukkaanya n'akubiriza ekizibu ekijjidde nti meeya simanyi nga tuyita mu teeka ki oba mu nkola ki yeyalagiddwa atukubirize kyannaku nti atukubiriza enkubiriza gy'atukubiriza for lack of a better word ebadde ya kiboggwe ekisooka
ng'omukubiriza omulimu gw'omukulu kuwuliriza nnyo aboogera naye tukirabye nti ate omukubiriza ayagala ayogere nnyo osinga baakubiriza. Ekyokubiri, omukubiriza mu nnonda baani abalina okwogera. Chairman wa division bw'ayimirira ng'alina issue za raisinga ng'aziraisinga eri abakozi ba gavumenti, gwe meeya bw'oyimuka n'omuvuvuba oba olina ky'otukanzeemu oba otulowoozesa nti either owashildinga oba olina ebigendererwa bye ebirala. Nze ekinzije mu lukiiko kubanga ndabye nga tewali muntu alina mutindo gunkubiriza nze ng'omuntu, kubanga abadde akubiriza kimulemye kati ngenza okiraba nga mirimu gya Mukono municipality kugonjoola mbeera yakukola mu mirimu mu divisioni esatu era ku items eziteereddwa mu ddiiro kwe kuli erya garbage, eya street parking, kwe kuli n'embeera ey'okulaba tukoze tutya okubanga mu nkuŋŋaanya y'emisolo tugigabana nga buli division eteekeddwa okufuna kyerina okukola ki okufuna. So nze ndeese reason yange gye ndaba nti tekolwako nga bannabyabufuzi aba Mukono municipality. Bwe twewaayo leero ne tuyisa issues mu council zaffe tusaba baziteeke mu nkola nga batawunikiraka baziteeke mu nkola bazigoberere. Nti leero bwe tuba twogera ku garbage naddala nze kyenva okwogerako notunuulira track nga zimaze emyezi 7 zimaze emyezi 6 zipakinze awo mu yadi yaffe ya municipal, tekiba kya bwenkanya ng'ate track ezo zennyini zetukozesa okuŋŋaanya ki kasasiro okuva mu bantu. So nze nkiraba nga tuba tutte bintu bino mu nkola ntuufu. Ey'omubaka okubagoba mugundi sikitegedde bulungi kuba agambye issues ezimu zaagala okuba nga tumaze okuziteesaako ne tumala ne tubriefinga bannamawulire. Ebyekyama tebiyinza kuba byakyama kubanga nkiwa nammwe nga bannamawulire muba part of the people abakolera mu bibuga bye tukola ki bye tukiikirira. So nze nsuubira nti tewali kintu kikusike kye tulina kuba nga tukusika nti tuyisaawo tewali. Embeera meya gasasulire kubanga tulina budget y'ebintu bino bakansala ba central division bakansala ba division ez'enjawulo ne municipality. Olwo byetulusi bye twagala okubayisizaawo naye nga tetusobola kubanga tetulina budget yakyo town clerk emikono giri tight. Kakati bwe tuba twagala okusasulwa tuddeyo tubajetigire obusente obwo batusasule bulungi. Naye fenga gavumenti tujja kujja okubasomesa ku capacity building. Waliwo sente ziva mu parliament nga za capacity building mumpulira bulungi naye tezimala kubanga tugenda basomesa omulundi gutya kuliko 10% on capacity building ate nga sizza mwezi zokka ziriko ne bastaff. Kakati awo mbaliriza nga tezisobola kumala bakansala kubaliisa n'okubawa akakaki ka transport refund. So tulina kuddayo mu budget. So lwaki mbadde njagala okuyisaawo akobonalebo kakwataganira ddala ku misolo gye tukola ki. Kati tawulikiraka bwe mumutuuza mu ntebe alina okutetenkanya okutuuza kanso ze zisobole okuteesa emisolo egyo tulabe tuinkurizinga revenue. Buli musolo bwe gweyongera waggulu manya ne percentage eya kansala 20% eya previous budget omwaka ogujja egenda kukola ki. Kati kiki kye mutukola ffe ng'abakozi ba gavumenti alaweseza bwe zikyali zezimu kitegeeza tunyigirizibwa activity ezimu ne tuzitta technically owekitiibwa meeya ebimu ntandise obiddamu nti tebasobola kukola activities ezimu okugenda mu field olw'ensonga tulina okusasula alawesezi z'abakansala ate kiri mandatory emirundi 6 ne executives emirundi 12 eyo mandate nti nina ofuna sente. So where you will find areas honorable omusolo guba gutusazire ogenda okuba mwanika nga talina sente. Kabawo example naddala aba divisions ez'enjawulo mugenda ne mugereko omusolo ogwa trading license ne mugattako signposts ne muteekako ne kasasi. Kati ebintu bino tujja mu kanso zaabwe twagala okujyawo kubanga municipality zitambudde speed ebintu bino byawukana. Omusolo ogwa posters, billboards and signposts, I will give you an example.
waliwo omusolo guliko maama gwomu drinking shop Coca-Cola nga yekalesako mukamanyi mukimanyi nti nze nyinza osooka nendekoyo ow'edduuka nenkima Coca-Cola company nenkuba obupande obwo bonna nga omusolo guli contracted nembuweereza mu Coca-Cola ne batusasula miliyoni 10 bimeka muli ba division nezo sente temunazira feyejinga bazifunye kati temunabiraba wabula mumugatika akapandeko emitwalo 2 bwe nga tonampa ebiri byo nina Coca-Cola yaleta neteekako nze nkima wa kampuni oyo munene okusooka nasooka atuwa ebiri buli wenyingiza sente ewuwo ku division bwe tusoma budget y'omwaka oguddako nga yeeyongedde nga tugamba ku allowance tuyinza okwongezaako ki kubanga n'omusolo gukoze gweyongedde temukuba misolo kati nja kugenda butereevu kubanga leero olunaku tebabadde bakusomesa singa mbadde nsomesa mbabulira mbadde mugenda kuva wano nga muli bamativu ku buli gundi baka so polluter pay principle weeri kati bw'okabira ki ng'owakolina otera alina ebisasiro bingi nnyo ng'alina okusasula emitwalo 5 bagende bamugireyo biki ebisasiro. I'm teaching you how the polluter principle works. Abantu bafe ababulijjo abamuzeeyi Elisa honorable waffe wa constituency bakansala abaffe abo be bali mu 5 n'oluki n'olukumi 5 okusinziira ku bisakisido biki bye bakola ki bye balina emitwalo 3 n'5 gisoboka ng'owa Colin agambye nti ebyange bingi nnyo biri wano bannaye gundi company mujje mubinkolere ki sebo Colin naye tusobola tuvunanyizibwa ogenda okumugirayo ebiki ebisasiro kasitaba nga ye mufo ky'okugira emmotoka kubanga it is expensive for him okuhayalinga emmotoka emutwalire ebiki ffe bwe tulina abaffe it is cheaper owaffe beans agende mu Colin hotel ajjeyo ebiki ebisasiro ate ategeragana n'abakolini oba mumutegeera bulungi so kati awo nvuddewo nyina aba hoteli zino ennenenene kati obwekifulusa ekimu teyenkanankana nawa kiki kati awo n'emmotoka zaffe endala we zijja nga zitambula naye banaye garbage if you want to understand the issue of garbage era kino kimpadde omukisa okulaba nti kanso yaffe eno yonna owekitiibwa meeya tuli mu budget process tubudgetingire tuwa ezituyamba tutambule ne bakansala bano bonna tulumeko bannamawulire nti mukukola bulungi ng'eggwanga okutwaliza awamu omutali fakti ensi tesobola kumanyisibwa naye kibiwaza bannamawulire ab'enjawulo olukiiko lwali lwayitiddwa in consultation right honorable member of parliament nga twakirowoozaako ne tugamba kiba kirungi nnyo different councils okujja ne zisinkana mu lukiiko ne tuteesa ensonga ne way forward. Ekibadde mu lukiiko leero n'agenda ekubadde okulaba nti municipal ekola emirimu naye ng'ekola on behalf of divisions. Mukono municipality division ezizikola ziri 2 okuli eya mulongo munnange honorable Kabanda wa central division nange wegoma division naye challenge zetulina Kabanda za facinga nga division nange zikola facinga so bwe batuyise tugamba tugende mu lukiiko twenaze tutereeze embeera regardless of the political affiliation njawo okusobola okwebaza ddala olukiiko bwe lwazze tana kumugira tubeesaze movement independent fana batuzze wano sekimunga ki nankuyege kuba tukimanyi okukolagana tulina kuba bamukwano tuyinza okukolagana olw'ensonga eya community naye netwawukana olw'ebibiina byaffe n'embeera eyo so ekyo nkyebaza omutima honorable councillors gwe bagiddemu aye ne technical team nkyebaza kyetusuubiramu mu meeting nga bwe nkugambye nti ebisoomooza Kabanda ng'omuli ssente bwe ziba tezizze timely ne bakansala okumanya ffe twetikka amayinja manene okunyonyola bakansala baffe bali babaddewo obuzibu ba technical team waliwo lack system okunyonyola abantu n'okusomesa tukubira gavumenti omulango gutakungula kuba kino turesolvinze tuwabengawo induction baleme kulinda nga tumalako kisanja okulinda kininga bakansalazi kubanga ekyamazima obutamanya tekukujjaako musango baga nti parliament is a junk of all trade but a master of none so is our council because tuli mugundi yemu parliament bateesezaamu naffe tuteesezaamu kugabana na bajeti ya Goma
nga bana budget ya municipality we appropriate nga council. So twetaaga okwindakitinga bakansala abaffe babe equipped with the law ekyo tusazeeyo tugenda kikola tamukula akakiresolve. Tusabye emirimu gyonna egigenda okukolebwa mu divisions zaffe ez'enjawulo eri ya kansala singa bagenda okulima olugendo okugeza kirowooza kansala amanyisibwe ne entry point ya grader bwejja nga nze kati okugeza ndi minisita wa works oba ne secretary wa works bwe tumanya entry point tukontrolinga ekyokubitumanya olugendo okulimwa kilomita eriemu terms of reference ne scope of work kikuyambako nga kansala okumanya monitoring as a monitoring tool bwetwagamba okulima oluguudo twagamba kuteeka muki night grading, heavy grading oba stone pitching n'omanya kyogenda okumonitoring at the end of the day. So erimu ku bibala bitugenda okujjana. Ekyokubiri abantu badde bayo nti eri honorable member of parliament nga council tazibadde naye tufunye okunyonyola ne tukimanya nti abadde mulwadde ewanga abadde yajjeeko lumu honorable kabanaza lumu municipal yasemba ku mulembe gwa kajimu wana guno yagendayo ku lumu naye atuwadde assurance nti ajja kwongera okujja mu gundi yaffe. Tulina bitwetaawo okumanya mu parliament okutulompingira okugeza bakansala balina challenge nti omusolo tufuna emoluments eza previous year 20%. Naye ate kyewuunyisa batutakisinga ate 30%. Ekitegeeza nti omusolo gwe batuggyako ate gusinga our percentage of emoluments. So tutise honorable member of parliament akirungamye kuba it cuts across kubanga lyonna siffe tukaaba enamba y'abakansala yeeyongera. So ekimu ku honorable kansala kye basabye ex gratia omulaba nti kati mutono olw'ennamba abaafunanga 10 tufuna 5. Save for us the chairman and mayors tuzifuna kuba tufuna omusaala kuva muki central government. So amidst all those challenges tufunyeko solution but partial naye meeting tusobodde kukola kuggwa ababa ekirungi babaawo n'ekibi ababa essanyu babaawo n'okunyiiga naye kyendowooza ebisinga mugirabye mpaka tanyize okugoba bannamawulire. However tulina challenge oba gisobola giyita excitement. Buli kansala oba omuntu yenna yenna omulala buli bamutunuzaamu kamera eno agetinga excited. Abasinga boogera ebitasaana kwogerwa olw'okuba nga bamutunuzaamu kamera. So nze ndowooza akireetedde mu mutima mulungi basobole okuwa eddembe buli muntu okwogera ekitakola kyalina okwogera nga mukakkamu n'okwogera ekyo kyalowooza nti kyekituufu okusinga nti oba omutunuzaamu kamera eyandibadde ayogera amaliriza ayogedde ddi olw'okubanga kamera emutunuddemu. So nze ndowooza nti omubaka ekyo akireese mu mutima mulungi.